mitwalo ebiri simanya ani aziguze ne katale kike bazitundiramu buli emu bwe tugibala ku milioni 2 baba betaaga kubanga batunze ente emitwalo 2 nolwekyo banange bana abantu batulabako amatu batuyita ki novaayo noyogera ekintu ekyobuswavu ekyobusiru bwe kityo nogamba nti zino sente sizamuwa omusolo ono atunze ente ze n'atuwa ku kasente era nobeera ng'okuddaalira bannansi. Ebyo byonna biva kuba nti abo abantu bakimanyi bulungi nnyo nti abantu tebabalonda, so basobola okuddaalira ensi bwe batyo, naye era abantu gye bali ne Katonda gy'ali. Kakati ekibuuzo ekisooka kibadde ku sovereignty bill. Sovereignty bill, yes, bagireese mu parliament eno eriwo, naye era nga Comrade Katana babanyonyodde tebawo omuntu n'omu eyeeyibaala n'alowooza nti asobola kusurviving eri etteeka, oba oli mubaka wa parliament oba oli ki, bagenda likozesa kubanga ate abo bennyini b'ogamba abatayiseemu bebaali badde bayiga kyali badde kibawa ekyokuyiga ne bamanya tye bakola kati bagenda kuddayo mu communities ezo ate bibalakire. So tubasaba ababaka ba parliament namwe mwebereremu, kubanga omuntu otuukira kuba mubaka wa parliament oba osuubirwamu really okuba ng'otegeera nga osobola okuanalyzing ensonga. Kati baleeta etteeka ne bakugamba nti lino etteeka simanyi okuyingiza ssente mu Uganda olina okugenda wa minisita n'ofuna olukusa, ate nga Comrade Katana babagambye mukimanyi bulungi obubbi obubeerawo. Ogendagenda mu kitongole ekyo ogenze kusaba permission oba approval, bakugambe bwe wagala approval olina otuwa half ye sente ezo oba kitegeera. So katusuubire nti ababaka ba parliament ku luno oba oli abanaabeeramu n'okwerowooza bo nga bo baligaane kubanga eryo etteeka oba oli wa NUP oba oli waki kyonna ligenda kukusanga liku affecting. Nga kati bino ebyokumenya amayumba g'abantu bye tutandikiddeko tebasosola nti oba oli wa NRM oba oli ki, mpoza abo abagaga benkugambye bebalekayo kubanga bo oba oli awo balina kye babatemera ne batabamenya. Ensonga endala ey'emisolo sebo nabadde nja addresses already kubanga nakyogedde nti bali mu kwongeza abantu emisolo ku bintu byonna ebikozesebwa bulijjo, ate nga bwe badibuda sente ezo batugamba nti ensonga lwaki bali mu kwongeza sente lwakubanga tebalina sente. Ensonga lwaki bongeza emisolo tebalina sente, ate mu bbanga eryo lyennyini ne batugamba nti buli mubaka bamwokyezaayo bamuwaddeyo ke bamuwadde. Of course n'ensonga mama gyayogeddeko nkulu nnyo, mubalabye abo abantu nga bambala uniform z'amagye nga ziriko UPDF nga tebalina kibalowooza kwegamba n'obalaba nekikwewuunyisa, ng'ate mama babagambe bamutwala nti yali ayambadde ka red beret kokka, naye mbadde mbalaba abamu nga bambadde full combat actually. Ate ne bavaayo kyankwazi ne bagenda kuziika mu byalo eyo nga bambadde uniform ziwandiseeko UPDF. Edda nali mubuulizi wa njiri era nali mugamba nti muddemu nga tukyali awo, tubadde tukyali awo ne tulaba Museveni ng'agamba nti kati ye ababaka ba parliament aba NRM bamusanyusiza nnyo, abagamba kambaweeyo milioni 10 ng'ine mukole ki mwekubeko enfuufu. You can imagine eggwanga lyaffe we lituuse, era ne bagamba nti basoose kubawa 2 bagenda kubongera endala. Kaakati bannange ne bw'oba nga totegeere nnyo ekintu ekyo ndowooza buli omu mu ggwanga lyaffe alina okukivumirira. Mbajjukiza nti mu kisanja ekyo kiwedde ffe NUP abasooka okuvaayo bwe twawulira nti waliwo milioni 4 ezaagabibwa mu bumenyi bw'amateeka ne tuvaayo ne kivumirira. Bwe twavaayo ne tukivumirira parliament yavaayo n'ekyegaana, naye ate nga kyali kituufu. Ne baddamu ne babawa milioni 5 ne tukivumirira era ne baddayo ne bakyegaana. Bwe baatuuka ne bawa milioni 10 ez'emwanyi ez'etteeka ly'emwanyi n'eryo lye bakola mu tteeka lya UPDF, General Museveni yennyini n'awandiika
n'abeera nga akkiriza era n'agamba nti ekyo yakikola lwa butebenkevu bw'eggwanga. Naye kaakati bassebo ne banyabo we tutuuse tebakyakikweka, batandika nga bakikwekereza nga bakikolereyo mu nkukutu. Naye kaakati avaayo takubuulidde etteeka kiri ayimiriddeko mu ggwanga lino. Tulina etteeka lye bayita Public Finance Act. Takugambye nti nsinzidde mu tteeka lino mu kawaayiro kano, takugambye nti sente zino oba zaaki, kyasi mugende mwekubeko enfuufu. Eryo ly'eggwanga lyaffe bassebo ne banyabo lye tulimu. Bw'obalamu ababaka abo bwe baba badde bina ezo biliyoni 4, mbabuulidde nti eddwaliro lya Kiruddu erimu amalwaliro 2 erya Kiruddu n'erya Kawempe erimu lyatwala biliyoni 3.7, eddala ne litwala biliyoni 4. Ekitegeeza bano ababaka buli sayiko we bagamba nti katwekubeeko enfuufu, bakwata eddwaliro Ddamba ne bakola ki? Ne balya. Twavaayo ne tubategeeza ti sente Museveni yakozesa mu kalulu kali akaggwa zaali zisobolera ddala okuzimba amalwaliro agali ku levo yaga amalwaliro ag'Ekiruddu ne Kawempe mu buli district mu Uganda. Naye era abantu baffe balinga batabiraba olumu betwogera nabo. Balina otegeera nti politics si kazanyo buzanyo. Nga bali mu kukola ekyo, bali mu kwongera emisolo, mbadde mugiwulira mu Parliament, bali mu kwongeza emisolo gye bakuteekako gwe nange n'abantu ffenna mu Uganda. Naye sente ezo zikola ki? Bazidibuuda, bazikozesa ebyo ebitalina mugaso ku muntu wa wansi, ku muntu wa bulijjo. Abaana baffe bagenda mu maaso n'okusomera wansi w'emiti abalirake, n'osanga abantu nga bakozesa amayinja nga ze desiki zaabwe, n'osanga abaana ab'amasomero nga bakozesa toilets ezimu n'abasomesa mu ggwanga lino. N'osanga, yes, thank you, n'osanga abawala n'abalenzi nga bakozesa toilets ezimu. Era n'obabuuza lwaki? Muteri ssente. Kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti twagala kwetaba mu kalulu ka LC1s. Bano abantu badde batugamba ebbanga lyonna nti tebalina ssente zitegeke akalulu. Akalulu batugamba nti keetaga biliyoni 5.1. Gavumenti egamba terina ssente za kutegeka kalulu, naye bakwata biliyoni 4. Akalulu keetaga 5.1 naye bakwata biliyoni 4 ne bazidibuuda bwe batyo. Si kya buswavu ekyo? So awo kyetugambidde nti shame upon them. Ate ebyembi nga bwe badde kyankwanzi speech zobadde olaba oyo General Museveni nga babadde agamba ababaka mwewale enguzi, kati n'abagamba mwewale enguzi nga abawa enguzi. Kaakati bassebo ne banyabo, ate kino sikyogeddeko na mu Luzungu. Mukimanyi nti tuba twetaaga arms za gavumenti oba amasiga ga gavumenti agetengeredde. Omulimu gwa Parliament gwali badde gwa kucheckinga executive byekola. Judiciary naye neyingiramu ne interpreting amateeka Parliament geba eyisiza. Naye kaakati omuntu akulembera esiga erimu bavaayo n'abagamba nti mbawadde ssente ez'okwekubako enfuufu, ate mu retreat emu n'abagamba nti saagala kuddamu kuwulira nti President aleeta ekiteeso mwe ababaka ne mukigaana. Eyo tebanguzi bassebo ne banyabo. Mu retreat yemu kubanga yasooka n'abagamba nti saagala kuddamu kuwulira nti ababaka ba Parliament bawakanya President byaleese. Kaakati mulabe Parliament etandise, era muganda wange Katana agenda kuba ayogera ku tteeka eryo erya sovereignty bill. Kati ababaka ba Parliament basuubira otya okwetengerera ne bagaana ebiteekateeka bwe bityo bye tuze tulaba nga UPDF amendment gye njogeddeko, nga agamateeka agakwata gonna ge baayisa agali problematic ge mmanyi obulungi. Ekitegeeza eyo ebanguzi, era ffenna nga bannansi tulina ogivumirira bassebo ne banyabo.